olusozi bayita lwa Nakayima olwo ntandise okutambulira mu lw'Abachwezi kati luli mbadde nsamira nasooka nensamira Lubaale w'ekika wali mu kutandika nga nsamira n'omuntu mu Lubaale w'ekika kati ntandise omuvaamu Lubaale w'ekika awedde mukoze yonna buli kimu kyonna kye bangambye kyonna nkikoze kati Lubaale w'ekika akoze eki awedde naye mu process eyo nabeeranga awo ng'omusana bwe gwaka olwaleero n'enkuba teriiyo nempuliranga ettonde ery'amaanyi liva mu ggulu eringwa mu mutwe ng'olida bulira nga ndiwulira mu buliwo masikuwolesebwa n'okwatawo nga waliwo amazzi nebuze bakanyonyi ke kayiseewo naye nga sike kayiseewo saakifaako ne ngenda maaso n'okukola emikolo gyange kati bwe ngenda maaso n'okukola emikolo gyange ngenda ewa Nakayima nenkola emubende eyo nenkola emikolo gyonna eyo nanaabirayo ekidomola ky'amata Semiosese naye lwaki njogera ebintu bino waliyo abantu nga ne kakati bakyabikola naye nga balokole ate bangi nga mulokole mulungi wano mu kyaki naye ng'ekiro musezi muki mulungi obanga mulogo mulungi lokole mulungi nnyo mu kyaki atuula mu maaso naye ng'ewaka alina ebibbo weebale nnyo kakati ate ebyo ebibbo ebiri wansi w'ekitanda biba tebikyakola just kibayita okukuuma lubugo nga Lubaale mubbe kubanga bali be baba baana nga kituufu mulina baana balongo ate ne badda wansi w'ekitanda kya taata ne maama nga ate waggulu maama ne taata bakolerako emikolo emirala abo baba tebakyali baana baba bafuuka bakaseegu naye olumba olwo lulina ennaku tebalwabizaawo ssebo era ekirinza olumba olwo kubanga lulukere wamu omuzimu gulina okujja gwogere gwo bye gwagala era abasinga bagenda naddala okulima ebijja n'okwabya ennyimbe nga bamaze kwogera na mizimu kitegeeza bagondera bigambo byabaki by'omugenzi nze njagala kino omufeezi ebbanga lyonna alina okwogera era bw'aba tayogedde ebiseera ebisinga bagenda ne beebuuza naye lwaki takola ki waliwo ekikyamu ne bagamba waliwo omuntu eyamusiba ne weewuunye ate yatwala omuzimu omwoyo guli ate era ye yagusiba akuwa eddagala okuloga ate era yakuvumula ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba haniya n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibbwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs
njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku sowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwe endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Abalabi ba Unique Media nga bwe mukimanyi bulijjo bwe mukiraba mu video zaffe ezibadde nga zijja zizannya, tulina charity ennaku z'omwezi nga 21 December. Nze Roland Seruyima era nga ndooza nze nkirimu. Leero tuli wano ku Sackvich abakola Joy Laundry Bar Soap bali enendejje era batuwadde sabbuuni okusobola okontributinga ku charity ng'omulanga bwe twagukuba. Wenna ali eyo naawe osobola okutweyungako okulaba nga tusobola okuliisa n'okubeezaawo abantu 100 nga Samike bwe yabagamba mu video ziri enkadde, okulaba nga bayita mu nnaku ezo ezijjaawo eza Desemba enkulu. N'olw'ensonga eyo njagala ntwala omukisa guno, bagamba akuwa naawe gwowa. Njagala ntwala omukisa guno mbasomere ennamba ya Sackvich abakola Joy Laundry Bar Soap eri 0704 99 64 65. Kanjiddemu mu Luganda 0704 99 64 65. Wenna yeetaaze sabbuuni wabwe tumulabye mulungi asobola okukola omulimu gwonna nga bwe mumulaba wano. Ne boxes zino ze batuwadde ezigenda okuyambako abantu abo. Kakati n'olw'ensonga eyo wenna akyali eyo naawe tukukunga, oli wa kitongole ng'oyagala okutweyungako, oli muntu ssekinnoomu, njagala okubategeeza bw'oba olina obuyambi bwonna bwe buba bwa nsimbi obusindika ku 0705 36 7213 eri mannya ga Roland Seruyima. Osobola n'okusooka okugikubako era Roland nze nja okugikwata. N'olw'ensonga eyo mbasaba abali eyo mujje muwagire Joy Laundry Bar Soap, mumugule mumukozese. Balindejje wano ennamba kanjibaddiremu omulundi gumu 0704 99 64 65. Bannaffe aba Sackvich abakola Joy Laundry Bar Soap tubeeyanzizza nnyo, mwebale omutima omugabi, Mukama abongere nnyo omukisa. Nange ebyo mbadde mubimanyi. Omuntu wakutuka wali essala bagimusabidde nga bamusalako wano bamusalako envi ab'ekika bano abanadini baba tebakola ki? bo babivuddemu baba babivuddemu, bo beeganya omuntu waabwe genda bibyo. Kati ab'ekika bakusalako enviiri wano, basalako enviiri mu kyeni ne wano naawo ne basalako n'eki n'olwala basalako busaze katono olw'ekisajja ekigalisajja n'oguli omukono n'egguno ne basalako ekisajja then ne ku bigere ne basalako wonna bibiri. Kati eddagala eryo balifuna ne balikoleramu bye bakola okwongera okusiba omuzimu guno kuleme kukola ki? Oyinza okuba nga ofudde ng'obadde wakolako akasenteko ng'olinamu kasente akatonotono kati nga kye baagala okukwata omuzimu ogwo. Ate egyo emizimu gyennyini baddamu ne bagikozesa bafune ssente ab'ekika. Kubanga mulimu abantu babanga ye yalina omwoyo gwe guno nga gwalina gaapo ogusobola nga gw'omutetenkanya nga gugattagatta muyiribi. Kati abasinga baba baagala gikola ki? Kugikozesa bagaggawale. Kati
ebintu ebyo bwe bamala obikuŋŋaanya bwe bati babikoleramu eddagala. Abamu babizizika ku kitooke kya Nakitembe. Ekitooke kya Nakitembe akira abamu bakimanyi. Kyekitooke kye bayita ekikazi. Singa oba obadde mukazi. Abamu ekikazi bye bizaala. Anti mu lusuku mubaamu ekitooke ekisajja n'ekikazi. Era mulimu ekitooke ekisajja n'ekikazi. Ebitooke bisatu tebirina kubula mu lusuku. Mu Buganda balina ekitooke kye bayita ekya Nakitembe kyekitooke ekikazi. Naye baawo n'ekitooke kye bayita ekisajja kyekyansowe gye bayita embidde. Embidde. Yes, embidde. Ne wabaawo n'ekitooke kye bayita ekyagonja. Ekyagonja kati ebyo bikola olusuku. Tugende wali. Kakati ebintu bakoze eddagala lyabwe abamu bayinza oteeka mu biswa, abamu ne baliteeka wonna waabakoze ki? Waayagadde. Oba ne bakwata ku baana bali abasinga bwe baba baasibye ebyayi mu bungi. Nabo ne babakola kyekimu. Ne basobola okuba nga bafunza. Ndikwata ono omugambe ndi mukola. Ne baba nga bafunza. Ne baba nga bafunza bino bye bajje muntu. Oba omwoyo guno kubanga tegutambulira nnyo walala. Ogusiba ku baana. Yes. Kati ebiseera ebisinga abantu bano beegaana Katonda. Abakika oba ebintu ebyo byonna bye babakoze byakwegaana Katonda. Of course. Kubanga omuntu yandibadde afudde, yandibadde aziikibwa ng'omuntu bw'ateekeddwa okukola ki? Okuziikibwa n'amanya nti akoze eki? Kiwedde. Naye emikolo gino egikolebwa giraga kusinza. Okwo kuba kusinza na kuwa kitiibwa mufu. Ate ng'omufu Bayibuli egamba omufu taliiko kyagasa. Omufu aba agenze. Aba ayitibwa mugenzi. Naye kati Kristo Yesu kyova olaba yajja endiga ezo zibe n'obulamu. N'ezitali za mu kisibo kino. Naye era Mukama waffe ali mu kuzinoonya azikole ki? Azikomyewo mu kisibo kino. Kati egyo emikolo gyonna gy'olaba egikolebwa ku lumbe kwegaana Katonda na kusinza bafu. Okay, kati activities ki ezikolebwa mu lumbe? Ekisooka mu byonna olumbe olwo bwe lubanga omufu baba bamuziise dda. Olwo omufu bamuziise bakodde emikolo gye bakola bataddeko ebimuli bakoze biki? Baziise. Kati nga wayiseewo ebbanga bakomawo okwabya oluki? Olumbe. Naye olumbe olwo lulina ennaku. Tebalwabizaawo ssebo. Okay. Era ekirinza olumbe olwo kubanga lulukere wamu. Omuzimu gulina okujja gwogere. Gwo bye gwagala. Era abasinga bagenda naddala okulima ebijja n'okwabya ennyimbe nga bamaze kwogera na mizimu. Kitegeeza bagondera bigambo byabaki? By'omugenzi. Tinze njagala kino. Omufeezi ebbanga lyonna alina okwogera. Era bw'aba tayogedde ebiseera ebisinga bagenda ne beebuuza naye lwaki takola ki? Waliwo ekikyamu. Ne bagamba waliwo omuntu eyamusiba. Ne weewuunye. Ate yatwala omuzimu, omwoyo guli. Ate era ye yagusiba. Akuwa eddagala okuloga. Ate era yakuvumula. Kakati kino ekintu kigazi. Naye ekiro ekyo nga bamaze okufuna omusika, ekiro mubaamu abantu abakulu tugeze oba bajjajja baana oba basenga b'abaana. Olumbe olwo balufulumya kiro ssaawa 9 ogw'ekiro. But let me ask a question. Balufulumya kiro. What exactly bafulumya ki? I don't get it. Kubanga wogamba balufulumya kiro kitegeeza oba ekintu kye mwogerako kibanga ekiriwo nti bakisitula. Anti omuntu bw'afa olumbe luba lukyali mu nnyumba. Olusobola otwala abaki? Olwamusse. Kati balina emikolo gye bakola n'eddagala lye bakola ki? Gye bateekako. Kati mu nnyumba mwabadde asula oba ewaabwe gye bamutwala ne bajja olumbe luno waliwo abalukolerako emikolo ng'abantu beebasa ekiro ne balufumira baluyisa manju ne batwala eyo oba ne bateeka ku biswa ebyafuluka oba ne bateeka ku bitooke byenkugambye oba ne biteeka mu masaŋŋanzira. Buli ayitawo n'agenda naki? N'ogenda nabyo gw'amanyi. Sitaani bw'akugyako eddogo talisuula. Alikuba mulala. Aliteeka ku mulala. Ye akola transfer
era ne bwogenda okujjanjaba nsimanya Okay. bampadde ejjembe bankusindikidde ejjembe ye takugjaako jjembe akuggyako ejjembe n'akuwamu eddala eggonvu mukko nalowooza owonye. kati so ekyo ekintu bwe kito bwe kiri Kakati what is the importance of okwabya olumbe? kuba kusinza Kusinza. kuba kusinza Kubanga in the sense gye wandigee nti balufulumya luleme kuddamu kutta era weesanga no waba yafudde accident ate ne baabya olumbe bayita omwaka gumu era mu nnyumba yeemu omuntu omu n'afa accident. anti ekyo kikwate ekyo kikwate bayibuli egamba nti abantu babuze olw'okubula okumanya n'okukola ki. Yes. ate abantu bali mu kusinza bulombolombo kakati bwolumbe lwe bafulumyako saawa 9 ate wetawo ennaku 2 ne wabaawo afa muba mwafulumya ki ku lumbe? Mwafulumya ki? kati ebyo ebintu bikwate nti kalica bwetu bwe yakiteekateeka era omwana n'omuzzukulu n'abaddawo be batyo bakola ki? ate nga si kituufu. omuntu waba afudde musabe essaala abantu abaliwo omuntu akole ki? ate era nakino kankyogereko teriyo omuntu yali afudde ne bamusabira essaala ne mukyusa. Tebasobola kusabira Jeremaya Katonda n'akusonyiwa. Ekyo tekisoboka. Nempulira basaba sonyiwa ebyonoono bye. Bw'osoma sitole ya Lazaalo n'omugagga yafa. Omugagga yagenda mu Geyeena. Omugundi omwavu n'agenda mu ggulu. Yafika mu kifuba kya jjajjaffe Ibulayimu. Naye omugagga aba ali mu Geyeena n'alengera Lazaalo. Namugamba Lazaalo omanyi yenze namugamba munnange nyipa olugalo olwa nassu mu mazzi ojja ontonyezeko naye mpulire ki? Mpulire ennyonta enzita. Lazaalo gundi Ibulayimu n'amugamba nti munnange Lazaalo bw'ayagala okujja eyo waliwo oluwonko lunene tasobola kutuuka. Ali naawe ali eyo tosobola kukola ki? Kumutuukako. Kati ekyo kitegeeza ki? Ali eri tasobola kukola ki? Kutuukako. Era Ibulayimu amugamba nti walina ebiseera okwetereeza wakola buli kye wali oyagala muki naye Lazaalo ng'ali mu nnaku. Kitegeeza woofa kaba kaweddemu. Bw'osoma Baluumi 7 egamba nti omuntu bw'afa batakyafugibwa mateeka. Omuntu bw'afa Sami gavumenti ya Uganda temuvunaana ne wabadde n'emisango. Ate oba ovunaana ki? Okitegedde? Kati ne mwono mu nsi Mukama Katonda amateeka ge yatuwa ku nsi kuno bwe gali mbuwole mu gakwata n'ogatambulirako ensi yo oba ogivuddemu ate n'eri oba osikana ensi endala. Kati eri waliyo amateeka agaayo. Kati Kristo mu kaseera kano mwana gwa ndiga. Kati mwana gwa ndiga gukyaliko obuki? Obusaasizi. Naye waliwo akaseera gano ofukira nga mwana gwa mpologoma. Ibulayimu agamba omugagga nti wano wendi waliwo oluwonko olunene okusala okukola ki? Okutuukako. N'oli naawe wooli tosobola kusala ku jjeeno. Wafuna ebirungi byo byali weetaaga byonna ku nsi. Kati oli mu muliro. Lazaalo yabonaabonanga tenana kyakulya. Yeyagala. Ali mu kweyagala. Kyali kitulaga nti omufu singa aba afudde olwaliro Sami nga nakola ebibi ne seenenya mu maaso ga Katonda kubanga chansi y'okwenenya okuva mu kibi ekyo ebeerawo ng'oli mulamu. Singa oba okyusizza n'oba ng'ovudde mu bulamu bw'ensi kitegeeza buli kye wakola kyonna oba olina okukisasulira. Kubeera gwe aba yabyekolera. Lwaki ffe oyagala tuku? Baluumi 6:23 egamba nti empeera y'ekibi kwe kufa. Naye ekirabo kya Katonda nti bwe bulamu obutaggwaawo. Kati empeera y'ekibi bwe kiba nga kufa, okufa tekuliiko bulamu. Kati ffe kuno okusaba abantu kwe basaba baba batawaanira ki? Anti kati ebiseera ebisinga abantu basaba naye kye basaba tebakikola ki? Tebakimanyi. Mukama waffe yatuwa essaala ey'okusaba. Teri ssaala eyinza gisinga, teri muntu ayinza kulyetinga ssaala esinga eyo. Taliiyo. Byonna yabituteera omwo. Ate bwe tuba tugisaba togamba nti kitange mpa ekyo nedda kitaffe. Kitegeeza olina gw'oyogera naye munda mu ggwe gwe gw'otalaba. Bw'ogamba kitaffe ate ng'oli omu kitegeeza waliwo omulala ali mu ggwe. Kati kuli Yesu ali munda mu ffe munda gwe tusaba naye ye intercessor waffe omukulu yatwegayirira kitaffe.
naye ng'ate ali mu ffe. So obulokole, omuntu omulokole omutuufu, omuntu waafa kirina kuba kitya? Balina kumuziika, tebalina kubaawo bulombolombo. Okusaba tekulina buzibu. Okusaba awo kulumbe ne musaba abantu ne bawaayo biki mugenzi byakoze tekirina buzibu. Ne muziika, mumala okuziika ne musabira olujja. Kubanga balinga bwe bakola emikolo egy'okusiba omuzimu ku lujja, mmwe ate mulina gugobawo. Kubanga wane endagaano ebadde wano ekomye. Olugendo lwono olw'obulamu lukoze eki? Luwedde. Kubanga eno ensi kateni oba kisenge gye twambalira. Naye ng'ekiseera kituuka n'okola ki? N'ofuluma. Kati ffenna kye kisenge kye tukola ki? Tukyali mu kisenge. Naye ekyambalo ekitutwala eri akyogerako mu kubikkulirwa 3:4 n'olwokutaano nti ate asangibwa erinnya lye mu kitabo eky'obulamu tagenda kulaba bwakabaka bwa Katonda. Kale bannaaye ekyolumbe n'okufa katusooke tuveeyo. Munaatusonyiwe tuba tubadde tulandazeemu naye kyensuubira nti buli kimu kye twogeddeko obadde weetaaga okukimanya kuba nange bingi bye mbadde simanyi. Kati katuddeyo ku lugendo lwo. Olwo emizimu oŋambye emisambwa gyagala kwetendekera. Gugiddamu okutendeka buto kuba jjo wampadde ensonga nabuuza lwaki ate nga wali watendekebwa dda n'ogamba luli wali watendekebwa bantu muntu actually. So kuno gino okutendeka olwogenze ku lugundi Walumbe Tanda. Kati ntuuka ku lutabaalo olwo baziyita ntabaalo. Kati ntuuka ku lutabaalo olwo bantuma ebintu byali bingi. Era olutabaalo olwo waliyo n'olusuku lwe bayita Edeni. Waliyo olusuku lwe bayita Edeni lwe bagamba nti lwe lwa jjajjaffe Adamu. Naye njagala kubategeeza abooluganda nti jjajjaffe Adamu tali mu lusuku olwo, yasimwe yava gye luli. Era abantu bangi basigamu ensigo lwe lusuku olwasooka. Luli Tandaawo, waliwo olusozi Tandaawo wennyini, waliwo wokkiriramuko katono, waliwo era embuga y'emu erimu eya Nambi ne Kintu. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Waliyo olusuku lwe bayita Edeni. Mulimu biki mu lusuku? Temuli nnyo kirimu. Kati ebiseera biri baateetanga obulo n'entungo ne bateekamu. Nga bwe bagamba nti Nambi weerava mu ggulu yeerabirayo obulo bwe obw'enkoko ze nti kye yava ajja ne Walumbe mwannyina. Kati mwannyina Walumbe bwe yajja ku nsi n'aba nga atandika okulya abaana baani Bannambi. Naye nga buli we bagamba nti kiki nga bagamba kintu kiki kiikyo. Kati linnya Kintu we likola ki? Oliva. Kati ate Kintu
y'omu ye Walumbe. Nabagambye yes kubanga we babuuzanga ekiri obukoko mu kintu teza kintu ye Walumbe yali ali obukoko ye Walumbe yayinanga obujja ku baana ba mwannyina kubanga ne mwannyina yali amweyagaliza ye nga ye ekintu kati ebintu byebimu just oli sitaani yatuula nakwata script yona n'agitetenkanya n'agiya n'atuteerawo ekyo kituufu ono yajja n'obukoko bwe Walumbe ng'abulya naye babuuza bano ki ekiri obukoko nti kintu kijja ate bone ku bukoko yalyanga baana abannambi ne babuuza naye kiki ekyo ti kintu teza kintu ye Walumbe era weebale nnyo oba ye yali alya weebale nnyo kati eyo diversion omuntu asobola okulaga nti bw'oliva mu lunyiriri lwani nti oli n'atandika okulanya nga bw'alanya nga bw'owulira abamu we balanya Abaganda nti nva mu lunyiriri lwa gundi mutuba gwa gundi mu kasolya ka gundi mu gundi oba okola ndagaano oba oyongera kunyweza nti bali bye batambulira munange byenkola ki byendimu nze sikkiriziganya na Katonda nzikirizanya na bani bafu bajjajja era ntambulira wano kati endagaano kyetegeeza kati bw'atandika okulya abaana abo nze nange ngendayo bayitayo ku lubereberye era batandika okusamira lubaale kati kyekiri kye nagamba mu kusooka nti naloota nnyo nga nzize ku ssomero kati awo wava essomero kubanga abantu lubaale oba emisambwa gino oba sitaani ayagala lwaki njiyita emisambwa lubaale sitaani byonna bye bimu tewali njawulo tewali njawulo naye manya gegakola ki gegaawukana essomero abantu abasinga okuloota essomero ogwo omusambwa gwa Walumbe gwe gusinga okuloosa abantu ki essomero naye ate bwe gubaloosa essomero eryo baba balina obutamanya guba gwagala baddeyo ku lubereberye ate ne Mukama aba abagamba mukomeewo eka kati nzivuunula ya mirundi ebiri aloota essomero bamugamba kuddayo ku lubereberye ewa Nnambi kubanga bagamba omuntu eyasooka we yakola ki yeyava kakati ate ne Katonda akugamba komaweeka kati okusalawo kubeera mu kirooto kwa mirundi emeka ebiri nga gwe omulina okusalawo ekkubo lyokola ki lyokwata kati ebintu bino nze bwe natandika ngambi emisambwa nga gijja tandika okuntraininga kino kikole bwoti nga kikola era olwava mu lusozi olwo nga maze okukola emikolo gyonna waliyo n'emikolo gya ssere emikolo gya ssere ogimanyi giba gya bitambo ebyo ekitambo ekyo bakikolera omukolo ozuukuka ekiro ku ssaawa 9 tolina mu lugoye lwonna oli bukunya n'okola emikolo n'ogenda n'ofuna ekitooke oba musajja ofuna ekitooke ekyansowe ekyo ekyembidde oba mukazi nakitembe nakyetolola emirundi 9 kati ndowooza olaba omwenda bwe gujja guva era mbanja nate okuuza lwaki mwenda omwendo ogwo gulaba gulimu patani nyingi abantu gye batakola ki batategeera lwaki bagamba zuuka essaawa 9 kubanga emizimu gisituka ssaawa ezo ensi y'emyoyo esinga ekiro eggula ssaawa 9 era ze ssaawa ekitambo lwe kisinga okulinnya ennyo ku bantu kubanga ezo essaawa ziba zakusera zakulya kati bw'oba olina connection ku bintu ebyo abasinga yebaka mu nnyumba n'azukka nga ate ali wabweru yebaka n'azukka nga ate ali wabweru naye ng'ate yeebase muki mu buliri kati egyo emikolo nagyo nagikola egyo emikolo bwe njimala nakola n'ebirala bingi nga okwali okubikka jjukira ennyanga eyo oba mu lubiri olwo temuliimu emu mulimu kati kabaka bw'abeera mu lubiri lwe abeeramu n'abaana abeeramu n'abakozi abeeramu n'abasirikale n'abeeramu ne bakulu banne naye ye aba omukulu nga bw'olaba nti ennyumba mubamu ekisenge kya taata ne mubamu ebisenge by'abaana n'ebyabakozi kati wali guli ogusambwa baguyita gwe gukabaka mu lubiri olwo era ensonga lwaki abantu abasinga baagala okweyita bakabaka olina osanga ye yeyita kwini
nga alina obwakabaka ye bwakola ki Queen Gundi alina obwakabaka ye bwakulembera King Gundi kitegedde kakati obwakabaka buvaawo sitaani yayagala okweyita queen obakaba yayagala okweteeka mu kiti ky'obwakabaka kiriko engule oli yeyita king nesi kabaka tumumanyi kati aba alina obwakabaka bwagezako tegeeza ne si buno bwe mulabako obwakabaka bwagezako tegeeza buli bwo bufugibwa obutalabika bubwakabaka bwa myoyo yeyita queen nyale tu queen tumumanyi kituufu ekyo kakati bwe ntambula nenkola egy'emikolo nenjimala egy'etanda ate negiddamu neginzizaayo mu lusozi luli eyo mubende oyita mubende olusozi bayita lwa Nakayima olwo ntandise okutambulira mu lugwa Bachwezi kati luli mbadde nsamira nasooka nensamira lubaalo w'ekika wali mu kutandika nga nsamira n'omuntu mu lubaale w'ekika kati ntandise omuvaamu lubaale w'ekika awedde mukoze yonna buli kimu kyonna kye baŋŋambye kyonna kikoze ate olubaale w'ekika akoze eki awedde naye mu process eyo nabeerangaawo ng'omusana bwe gwaka olwaleero nenkuba teriiyo nempulira ng'ettonde ery'amaanyi liva mu ggulu eringwa mu mutwe ng'olidabulira nga ndiwulira mu buliwo nga sikuwolesebwa n'okwatawo nga waliwo amazzi nebuzo bakanyonyi ke kayiseewo naye nga si ke kayiseewo saakifaako ne ŋŋenda mu maaso n'okukola emikolo gyange kati bwe ŋŋenda mu maaso n'okukola emikolo gyange ne ŋŋenda ewa Nakayima ne nkola emubende eyo ne nkola emikolo gyonna eyo nanaabirayo ekidomola ky'amata semiosese amata nga gakukoze ki amazzi tewali amazzi gaali weegali naye emisambwa gyaŋŋamba kunaaba mata ate si bukopo baŋŋamba kunaaba kidomola nekiteekamu entungo n'obulo nembinaaba naye lwaki njogera ebintu bino waliyo abantu nga ne kakati bakyabikola naye nga balokole ate bangi nga mulokole mulungi wano mu kyaki naye ng'ekiro musezi muki mulungi obanga mulogo mulungi lokole mulungi nnyo mu kyaki atula mu maaso naye ng'ewaka alina ebibbo weebale nnyo wansi w'ekitanda kaakati ate ebyo ebibbo ebiri wansi w'ekitanda biba tebikyakola just kibayita okukuuma lubugo nga lubaale mubbe kubanga bali be baba baana nga kituufu mulina baana balongo ate ne badda wansi w'ekitanda kya taata ne maama nga ate waggulu maama ne taata bakolerako emikolo emirala abo baba tebakyali baana baba baafuuka ba kaseegu oyo kaseegu kwate so ateeka baana wansi wa tekisoboka ng'ate taata ne maama n'egyo emikolo gye bagamba egy'okuwemula abaana ne bawemula abaana ekyo nakyo kikyamu tosobola kutuuza baana bo ne baba balongo sami mu ddiiro lyawo nodandika okuvaamu ebigambo ebyo bayita okumukola tekisoboka olaba nga tekikola ki naye kiri lwaki nkize nkikulaga kiri kikwate buki kikwate bukwasi kiringa bagamba nti omuntu bwakula alina kubanga afaanana bwati nga ye yakikwata naye bwajja mu sisitiimu bwamanya nti tekikola ki tekisoboka bizibu waliwo ebintu ebiri mu bulamu bw'ensi eno oba okula omanya myaka 26 awo jabanguze nga nzimbye alinawo akamotoka kapaakinze kati omala kuyingira 3 nokakasa nti waliwo abali mu 3 nga tebalina webasula webale nnyo ng'asula ku lubalaza kakati ekintu ekyo bwe mmala okukola emikolo eyo emubende ate nvaayo era bansindika mu lusozi olulala luli eyo olusozi kati otandise kutambaala bitakwata ntandise kutambaala naye nga wammwe wabimaliriza kati ate batandika okunkozesa pulogulaamu zaabwe nga bo be bampa kiki ekyokukola kati sikyasamira kuba nti yali nti nkyasamira lubaale w'ekika yali awedde nga n'omuzimu bagumpadde ogwakolanga ki ensonga naye nga baŋŋambye nti wakyaliyo omuzimu omulala gwe balina okumpa kakati nga ngenda mu maaso nga bansindika mu lusozi luli eyo bayitawo bigo bya mujenyi Sembabule ekibira kiri ekisinga kijjuddemu nzo naye waliyo omusamba ogukulire guli ogutambulira mu ttimba nene yakula nene eyo gye nagenda nensinkagana omusambu ogwo ttimba balina bagugabula magi
naye muba temukyatya. Ekisooka mu byonna sitaani ajja kujja mu fiya. Omuntu buli lwagamba nti genda osalire ku nkoko yange n'ogenda n'ogisala n'amala n'agamba nti kati nsalira ku mbuzi eyo n'ogisala nsalira ku nte aba kuteekateeka kusala muntu. Akutandikisa ku nkoko naye nga kyakutwalamu kiki kinene naye ggwe olw'obutamanya oyinza okuvuga obuvuzi. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo, oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Kati nze okusula mu ttale oba okusula mu misambwa egyo nali sikitya kubanga mu biseera ebyo nali neeyita mwana wa misambwa. Era bwe nkyogera gira emisambwa gye nayogerako emingi nga gijja ne ginneegattako. Just kwogera bwogezi kigambo ekyo kyova olaba kati ogiwulira mba nsobola ogiwulira nti gizze. Mba nsobola ogiwulira kubanga bw'otuula awo ng'obadde otambulira nnyo mu bintu ebyo osobola n'okumanya ki ekigenda okubeerawo era ne weetegula n'ovaawo. Oba ofuna sayinizi oba obubonero nomanya nti kati wano waliwo ekitali kiki kituufu. Oba oyinza okugenda awantu nga waliwo oba amayembe gaawo oba amajini nga temukkaanya nga gwe tokkaanyiza nago osobola okukimanya era n'okola ki n'ovaawo. Naye kakati nze nagendayo eri baali bampise era nga abampise be bamu beebo. Kati timba ejja n'ogiwa amagi terina buzibu terabikira buli omu. Wagiraba? Nze nagiraba. Kati kiba kikututte kukola ki kugiwa amagi oba ogenze kunona buyinza n'amaanyi. Kati ekitutwala mu nsozi ezo baba banoonya connection na bukakkamu na buwulize nga bw'olaba Amosi 3:3 tosobola kutambula na muntu gw'otakkiriziganyiza naye. Kakati nange ekyetu kye nali ngezaako okukola nga ntambula najjo era negingamba genda okuma ekyoto kino, genda okuma ekyoto kino, genda okuma ekyoto kino. Kati ebyoto ebyo gy'okoma okubikuma wabaawo amaanyi amalala gakwegattako. Kati process eno gy'oyita baba bakuteekateeka. Kati ebyoto ebyo ne byaŋŋamba okuma ne mbikuma kati n'enzirayo enkira saagulabawo. Kati lindako kyejja otegeera kiki ogenzeeyo guzze oguwadde ebyoguwa kati message ogifuna otya? Gwogera tugenda okwo kino oba katoddayo waka kulo n'oloota? Ebyo byawo toloota. Gwogera ebyo byawo toloota. Kyegambye nti nagambako nga tutandika nti okula mu mwoyo kyanjawulo. Omuntu okwatula obulokozi ate tasobola kulaba mu mwoyo. Ekyo wakiŋŋamba process by process. Mu lubaale osobola okubanga okuba omweso guno gwe basuulawo wansi ne bakebera. Naye ate bw'ojjanga okula era oguvaako n'odda ku gwengatto ze nayogerako. Bw'ova ku gwengatto ate odda ku mweso gw'okubanga oyolesebwa nga tekikyakwetaagisa kuba ngatto ng'oyolesebwa n'olaba ki ekyetaagisa. Oba n'otunula mu muntu bw'oti mu maaso n'olaba buli kimu kyonna kyetaagisa n'olaba emisambo egimutu n'omugamba mukole bw'oti. Kati ate era ekyo ekiseera bwe kivaawo otuuka ekiseera n'obanga obikkulirwa nga ebintu byonna obiraba oli nakunyumiza sitooli nga bw'ogiwulira nga byenjogera by'olaba nga byenjogera by'olaba. Olaba Yokaana mu kubikkulirwa. Yokaana yatwalibwa mu mwoyo naye nga malayika byayogera Yokaana byakola ki? Byalaba.
okubikkulirwa kwonna yayogeranga oli n'alaba kwegamba otuuka kussa Eh, nga woyogera obanga ayogerera firimu weebale nnyo nze no nga njiraba kati eri abantu eyo nga ye ekyo ekirabo Mukama abadde akyakimulekedde ng'okusinziira ku ngeri gy'abadde atambulamu ne Katonda ng'asobola okwolesebwa era be bantu abasinze okucekinga ennyo mu basumba n'abake kubanga ye eriiso lye wali we likoma abala we likoma ye eriyo eriyitawo oba ye alina eriiso ery'omunda kati bwe batyo bwe babalaba n'agamba naye gundi twamulabye akolagana ne Sitaani gundi twamulabye ali mu luminati gundi yasaddaase gundi baba tebageesinga aba yalabye kaakati ate era nga sinaba kuvaawo awo waliwo era ne Sitaani baalaga obulimba kuba luli waŋŋamba tolumu oyinza okudduka mu kisenge n'ozannyira mu ddiiro olowooza oli wa Katonda kumbe byolaba byakisa kubanga nze njagala okukibategeeza nti eddiini zonna tunazikwata kankoneyo katono eddiini zonna ezisinga obungi ziri programmed ova ku kino zzaako kino era eddiini zonna ezisinga obungi Katonda tazikuliyetingangawo zaavaamu enteekateeka zaava wa mulabe oyo yajja okubba okutta n'okuzikiriza era n'obuwangwa bwennyini teri mwana wa muntu yakera n'ateekateeka bika teri yali alina magezi ago gasobola teri muyimbi asobola kera n'ateekateeka luyimba nga terumuweereddwa either mwoyo gwa kisikiza oba gwa kitangaala ku bibyo olina okugabanako kimu teri ayinza gamba nze siri mu kizikiza ate siri abamakati teri ali makati nyogoga si nyogoga olina kubeera wa buguma oba oli wa nnyogoga kati bwe kityo bwe kikola ki bwe kiri nti abantu bonna abasinga okubikkulirwa ekyo kye balaba tinabikkulirwa nalabye omusumba gundi ng'akola bwati ne bwati okwo kubikkulirwa naye era waliyo ababikkulirwa nga balimba nga guli omwoyo ogumuliko gulina kye gwagala okukola ki okuyisaawo kubanga Katonda bw'aba agaba message gwe kyogamba Sitaani ye tagaba message agaba kati naye alina baafera n'abawa message olina just kubeera nga osobola okwawula kati eddoboozi lya Katonda kizibu nnyo okulyawula ku lya Sitaani wabula oyo asobola okwawula eddoboozi lya Katonda olina okuba nga olina omwoyo wa Kristo kubanga Kristo mu kutandika gwe nayogeddeko ye Kristo ow'omu mwoyo Yesu si ye yali asuubizibwa okujja ku nsi Yesu twali tusuubira Kristo yensonga lwaki yababuuza nimwe mumpitaani oyo gwe tuteekeddwa okukola ki okugobe ba Yesu bangi naye nze njogerako Kristo ow'omu mwoyo kati ba Yesu babeerera abangi Kristo ono abasinga bamuteeka ebbali kyobola abasumba abamu teboogera nnyo ku ki Kristo boogera nnyo ku Yesu ate ne bwayogera Kristo kati nze nsobola okuba nga njogera Kristo naye ng'ate kyenyina mu mutima gwange kirala kati baaba abalaba mubaamu Katonda baabikkulira n'amulaga nti Yesu we mulala si y'omu kati atagenda okuwulira nti kuba kati nange kankuwa ekyokulaba kasinagenda wala nina omwana gwe nali njogerako naye alina embeera gy'ayitamu n'aŋŋamba nti nze munaye Kristo yankyalira n'aŋŋamba siddamu kulya mbizzi siina kulya bwekiti nemmanya nti owuwe si yewaani si yewaffe kubanga oyo yaŋŋaana ebyokulya nange nali mulina nali mumanyi waliwo Yesu waliwo Kristo eyajja eyakukyalirako naggaana ebintu kati oyo si yewange kati nze mba nfuna enjawulo kati bwe ntuuka mu lusozi olwo kanzireyo mabega wali tubadde mu lusozi bwe ntuuka mu lusozi olwo ne bandagira ebyokukola ne mbikola bwe mala okubikola era emikolo giwedde bampa obuyinza ne baŋŋamba nteme omuggo ogwo nga gwanzo okyali mu kibira kiri bigo bya mujenyi Sembabule kati nteme omuggo ogwo mala okugutema baŋŋamba nti kati beerawo ogukalirire naye baŋŋamba bwema nteme omuggo ogwo siteekeddwa guwummuza ku ttaka ne bwe kuba gulina kusulwa nga guyimiridde
era nga ngutema nga ngukolokota bulungi nnyo nga ngulongoosa nga nguteekawo nga bukya ku makya kati nga nina okuvaayo. Wagutema n'ovaayo nago? Nagutema ne nvaayo nago naye nali simanyi kikyendeese. Nalaba muggo, kyova ebintu bisinga tubigenda empola. Nalaba muggo naye nga guli omuggo gunywa amata. Gutya? Guli omuggo okwata ekikopo ky'amata n'oteekamu amata n'ogusimbamu naye bugenda okukya ku makya nga gakendedde. Bangamba nkikola ennaku 18 gye emyenda era giri emeka? 2. Kati egyo omwenda njija ngwogereramu ogwo omwenda. Kakati Kristo ye atera nnyo otambulira mu 7. Yatambulira nnyo mu 7 ne mu 3. Nze koodi ze maasinga okola ki? Okutambulira. Kubanga atuma emyoyo 7, beetolola ekisenge kya Yeriko emirundi 7. Kitegeera afa mu nnaku 3. Akola bingi. 3 ne 7. Kati ye koodi ye. Kati ate sitaani, koodi ya sitaani eri mu 9. Eri mu 9, 6, 8. Awo ye waatambulira. Kati muggo nguleeta teekawo. Mala oguteekawo kyatwala ebbanga yati saabandaalawo ng'era bansindika awalala. Omuggo olwo ogulina? Omuggo ngulina. Omuggo ngulina naye kati ng'ogwo omuggo tegukyava mu ki? Tegukyava mu nnyumba. Ngutadde mu nnyumba nga bansindika awalala. Kati oba bakugamba kyegugenda okukola? Kale bagga omuggo gwaki? Baŋŋamba omuggo ogwo gugenda kumpanirira mu byonna bye ngenda ng'okukola bwe mujja okuba nga amaanyi. Kakati bansindika mu lusozi olulala bayitayo ewa Jjinja. Abasamize babeerayo nnyo bagoba mwezi ki? Babeerayo bonna abasamize mu nsi yonna bamawanga gonna basinga abasamira Lubaale. Babeerayo nga boolesa talenti zaabwe n'okwebaza bajjajja. Waliyo ejjinja lyakulanga bbaasi liyimiridde bwe riti naye wano wansi waliyo ekituli bagamba nti omuntu eyasooka mwe yayita. Era ne ku lwazi olwo kuliko ekigere ky'omuntu naye nga lwazi naye ng'ekigere ky'omuntu ng'ekigere bw'okirinya mu kisooto ne kisigalamu maaka kati nga bwe kityo bwe kiri mu lwazi. Kati era ku lusozi bayitayo ewa Jjinja kiri Masaka omwo. Kati olwazi olwo we nagendayo baali bantumye baali bangambye ntwaleyo mazzi. Mazzi gokka kukima mazzi gateeka mu nsumbi zaabwe kubanga olusozi abasinga baluyita lwakiwanuka abanyankole bamuyita kagolo ka kyumi. Kakati nengenda ne ntwalayo amazzi ge natwalayo. Ku lusozi olwo kuliko maapu ya Uganda. Maapu naye eri mu Jjinja kweri. Era olusozi luli kuliko n'emipiira gy'emmotoka nga bw'onaavuga emmotoka mu kisoro ndekamu maaka ne ku lusozi kweri ne neebuuza maaka no yajja etya ku lusozi mmotoka yaliwo biseera ki? Kyembadde nda okukubuuza nange nakyewuunya era ne ssaawa ya kaakati nakyewuuzanga nnyo. Kati nkitegeera luvannyuma nnyo nti omukulu agamba ebyobugagga byonna bibye byange. Nanga yagamba nti ebintu bino mubiraba nze nasooka okukola emmotoka era yange. Kitegeeza nti ebintu byotambuliramu wansi ebisinga byonna bibye. Kubanga neebuuza ekyo mulimu abatuuliza nga bamanyiyo era yinza okulaba komenti nga nti nze manyiyo nagendayo. Bagaka batiitira banaye mutugambe wobeera nga wali ogenzeyoko excuse me wobeera nga wali ogenzeyoko yogira oyogera baga nti ebintu byenjogera bituufu gyebikolaki omusajja nzo babyogera abamu nga balowooza alimba. Mulimu abamu abagendayo era olusozi olwo luliko amayinja genkananga emmeeza eno. Kuliko amayinja gali 6. Kuliko maapu ya Uganda. Kuliko gundu emipiira gy'emmotoka step y'omuntu ekigere. Kuliko emipiira gy'emmotoka mulwa ku mayinja. Kati ate waliwo n'amayinja genkananga emmeeza eno. Waliwo engeri y'akagga kalinga akayanja kali waggulu mu lwazi naye amayinja ago 6 buli jjinja bw'olikubako bw'oti livuga sawundi yaalyo ze ŋŋoma ze bayita ez'Amukasa. Ejjinja
ng'amayinja gali bwe kati naye nga buli lwokwa pum gikuba sawundi yaalyo kati no bwe livuga naye si bwe livuga Jeremiah kyenjogera nakirimu Jeremiah amayinja gavuga nga madinda nga bw'owulira sawundi yanjawulo ekuba eno toni newayi neekuba ndala bwe kitira bwe kyakola ki ku jjinja gye gali ebintu nga bingi ebiri mu nsi eno. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.